Uganda balekana golukera akatama presidential Sabalangira Busoka Abalangira emisirano Parliament Abalangira 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 Board of Directors in the Colorado Foundation, INIQU, Development Organization, our year, Red Ones, Azaide Baite, Abagena Medoro, the Victoria, all protocol of staff. Alangi Sewa Sevo, Ivanyamu. This is the Colorado Foundation, INIQU, Youth Development Organization, Yabakoze, okusomesa abavubuka emirimu egy'emikono nga ne sikiini era kisoboka program. Nongera okwebaza buli muntu mu kitiibwa kye abasoboye okwagira enteekateeka eno okuva lwakitandika. Nebaza abantu bange ab'omu kitundu kino olw'okutaawa embeera esobozesa abasomi okwega n'okuvubuka mu mirimu egy'enjawulo. Mwebale nnyo. Nebaza abasomesa ababayambyeku olw'emirimu egy'enjawulo gye mukoze okutuuka ku lunaku olwaleero olutuuse olw'ensonga yetuli. Nebaza mu ngeri ey'enjawulo Right Honorable Rebecca Kadaga, the Director of Industrial Training, Centenary Bank, Company Adani, Alpha Media Group, Vision Group, the Next Media Group, in the company Amovich, Oro Yandi, no work is it. When we tell them, any other side, Guardians, Civil Society, Joint Partners Bayife, mwebale nnyo tusobozesa abaana baife okutuuka ku lunaku luno olw'okubatiikira. Era tusiima obuwagizi bwammwe. Enteekateeka eno yakuyamba abavubuka okusobola okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo kuba buti bakuuse bakugu okutunga engoye, okusira enviiri, okutandika emmotoka, okubaaja, okutandika pikipiki, okutandika amasimu, okukuba amatofaali n'okutandikawo bizinesi entonotono nga kwotaire n'okukozesa empiya bulungi. Era bakubiriza okwetandikirawo emirimu egyammwe obuti mubakugu. Mubaki abasinga bongera bakubiriza aba Colorado Foundation n'abagiyambyeko okuteyisira okubangula abavubuka mu mirimu egy'emikono basobozese okutumbula ebyenfuna n'obulamu mwaka eibwe gyebawangalira. Eri bagraduates abasomi baife ate nga n'abagenyi abakulu olunaku olwaleero bayozaayoza mwena mwena okutuuka ku buwanguzi buno. Naye bali batatuswaza era mwongere okuba okukoleraku mu bitundu by'omwangalira. Nebaza abategesi aba Youth Development Organization ekulembebwa Right Kamira, Iniga Colorado Foundation Executive Director waayo Isaac Kimaka olw'omukolo omunubuguti era enteekateeka eno erina okutuuka masaza agandi. N'amaliriza amagezi n'obukugu nga bya mugaso babiteereibwa mu nkola. Abasomi baffe olwaleero eri basaba okozesa amagezi
n'obwongereza okutumbula enkulaakulana ebitundu bimuwangaanira okusobola okuyisanya amaanyi. Like that, those the power of Jesus that are born in, are you properly with the pastors whose news are being presented, a home qualification, for the skilling, motorcycle mechanics, and tailoring as assessed when they refresh of the Coach Commissioner, Deputy Prime Minister, King of Busoga, the Deputy Ministers of the Busoga Kingdom, RDC, Wetarikino, abakulembeze abalala abalira abatisa baife sisagaire okubabona n'abataka buliwo sisagaire okubona buliwo abebayagala bulungi olutwalire Christmas webali nno okutegeka omusomo guno ayitwenda kutandika nakwebaza mutawala wange oyo kyepasula oyo avaire ebibiko oyo emyaka ng'esatu egiyise yagenda mu ofisi yange parliament yakoba ati ndikwendeza obone program ya skilling sebana nakoba nti olukwendamu le skilling yala ati eno Kampala nakanto obusomaku ebifaananyi by'abantu b'e Kampala kati so twasooka twaja ku Wandegya market akatala kaliko emiko kamukaaga agakutuliko eri abaana tebalikola ag'enviiri ag'engaito ag'emmere esobanga zikutakala zikulira zirikulira ere nabonanga kirungi yavaawo yakuba tujja kusagwego olujja ku palimenti wakatula palimenti ni Crescent Towers ni Serena Hotel waliwo n'otabawuto eyo wansi eyo eriyo restaurant yewamisa gwe wansi eyo yona batusomeserayo abantu yona najjayo nayagana abalala nayagana abalenzi olabonanga batabeeze naye nga boneka nti balijja kukola sente so nakola nti tulida kuvanga bifaananyi Kampala nga temubikola Busoga lwetetusa mu kino yaleka eza mukyalo amazzi gagenda nakitundu bwendira abaana akakaaga n'akababeere celebration kategeebale entegekeeno lwabakitanga obusobozi batamutegeka abaana basobole mu byalo byaibwe era bajja okuyirayo okukola nolwekyo baba webalirala ekyasigadde kusala ya gavumenti kubaletera bintu ebyetaaga amasanalaze kukwata mitumba maazi kukola ku nguudo z'amasanalaku okubakola ebintu byaimwe n'otulo bw'omuganda ebyo bisigaire ewa gavumenti nebino okutategeka okubasobozesa okufuna ebintu byanakozesanga okusobola okukola emirimu gyaimwe kubanga bwe twasomesa abaana b'e Kampala abakatenti bajja abandi bajja nabyo abasabi bajja n'ebintu bajja n'ebyaibwe n'olwekyo bonakadama ekisobozitaife okumenya nti minisitule yagenda eringambala kubanga ife tosoboza obulimu abaana basobole abantu mwite tusomesa abaana bali skilled already ekisigaire okubataamu obusobozi nakuba nga batandika okukola sente baba twebaza nti wakoze kuleta iganga eyo olunamwoyo mumaaso okuyitibwa abanyakobireero amabireyo n'obusonyi nga buli muntu omusomo gwasomye buli muntu wewegwe kabiriyezaawulira ati tutolamu ekyo kitabo kyabamwoyere kyakalakabira
kama chitira bachanana ndi basaba ujye mukozesa amagezi yabo ujye mutolewe ebirimo mukozesa abantu abandi musobola okwetala ngabo iliyo jakababa mabimwe ni mutoba abanyimo abakozesa kasosoka bali bakozesa bache mufunye abandi bali nacho so tulibebaza zakatoyita basinga okuba abatemeyeku abana nokwero bagao okuba abasisa watawa ndi muntu alina amazzi yake akachocho kumeleza mama yake akachocho kumwona mtu akamwona makuwe nenda kwa maliza kasaba basayira bakugayira hano abana abakozi support babenga basobola okuba babelemerezaawo tulikwenda babenga batya job they're not job seekers but they're job creators kubanga nekyo natawakya basinga kyabatayirewo n'emigambo eyo eyasisa ino okubanga bamugaire mungi zayoza abaana abamaliriza ebisomo byaibwe mu biketezo ebingi nsiima Governor Royal Foundation olw'omulimu guno omulungi akaseera kano kantola mukisa guno lete mukama wange abaana bo naddala abalansenga obwakakafulira gano bungi saabusabe tebabasimira weyongere obuvo gano bali ku busonga bwona bwona obusonga butuke abaana basome inshallah bafune emirimu totole mubaavu babafumbwa era gano ikkirize oyogere ku eri obusonga eibula ly'emirimu era nga buli kye bakola balwanisa obwavu mu busoga emyaka mingi ino babe batukoba nti busoga n'emu ku bitundu ebisinga kuba n'abaana bavubuka era nga batukoba nti busoga n'ekitundu ekisinga kuta itofali ku byobwavu mu Uganda. Aye tulina abantu nga buli basituka ku nkyo bataayo eisuubi bataayo ebirowoozo ebirema bakola okusobola okulwanisa obwavu mu bantu b'e Busoga. Olwaleero luno Musaifu Kyabazinga tujja kukabeerawo bingi eno nga tusiima abantu abo abayambye puroguramu eno. Aye mulimu muwalawo maama waife the right honorable